muzimu ku mpagi z'enzuddo ez'obuwanguzi mulimu empagi ey'abantu, people. Mu nsi okutuuka ku kyoyagala weetaaga abantu. Fumiitirizaamu kati nze ndi wano ndaba naye abali emabega wa kamera tobalaba, abakoze ku bubaka buno bukutuukeko tobalaba. Kitegeeza mu nsi okusobola okutuuka ku byoyagala weetaaga abantu, naye ate ekyennaku kye kino mu nsi okusobola okutuuka ku kyoyagala weetaaga okweggyako abantu. Abantu abamu mu nsi bakuyamba, abalala tebakuyamba, bonna bagasa, teri muntu atagasa mu nsi, naye ayinza okuba nga si ye mutuufu gy'oli. Kyova olaba ne mu Lungereza tulina ebigambo bibiri, good ne right. Si buli ekiri good, not all things that are good are right for you. Si buli kirungi nti kituufu eri obulamu bwo. Weetaaga abantu abasobola okukuzimba okutuuka ku kyoyagala. Bw'obeera n'emikwano nga gyonna bwe mwetunuulira mufaanana, tewali asinga ku munne, balungi naye si batuufu eri ggwe, kubanga buli lw'obanjulira ekirowoozo kyo baba batambulira ku ludda lwa kkono mu ndowooza. Abantu abatambulira ku ludda olwa kkono mu ndowooza, buli lw'omugamba ekintu asooka kukinoonyaamu kibi nga tannaba kukirabamu kirungi. Ekyokulabirako, oyinza okubeera ne munno n'omugamba njagala kulunda nkoko, nga tannaba kulaba nsimbi ziva mu nkoko, asooka kukugamba bulwadde nga butta enkoko. Ye ebintu ebyo nga bizibu. Abantu ekikula bwe kityo abasooka okukutunuza ku ludda olwa kkono nga tebannakutunuza ku bulungi buli mu kintu, si batuufu. Kitegeeza oteekwa okunoonya ebifo ebituufu mw'osobola okukuliza omwana wo. Omwana wo kyekyo ekirowoozo Katonda ky'atadde mu ggwe. Noonya abantu abakusingako, noonya okutegeera, obeebuuzeeko, omugambe njagala kutambula bwe nti, nkoze ntya? Omuntu ayinza okuba nga asobola okukuwa amagezi n'osobola okukyusa obulamu bwo. Kale mu nsi weetaaga abantu, mu mwaka guno weetaaga abantu. Kyova olaba nti bw'otunna mikwano gy'abasooka abataano mwenna mufaanana, ebiseera ebisinga mu bintu bye mukola tewali asinga nnyo ku munne. Kale weetaaga abantu abagenda okukuyamba banoonye, oba abalala babafuna naawe osobola okubafuna. Tobeereyo n'olowooza nti abantu tebatuukikako, batuukikako, oba abalala babatuukako naawe osobola okubatuukako. Noonya abantu abanakuzimba, abatakuzimba balabire ku kyalo wobalabira. Ku makya tambula baviire okole by'oteekwa okukola, olw'eggolo ddayo babuuze, naye noonya abantu abakuzimba.